nasula ku muti ne yasini kauma kubanga bali bagamba NRM mwegenda kubbira ku kiteezi n'abamu kati bali side eri nga batukuba ne tuve ekyaddo bwe tuve ekyaddondo Bobi Wine mukulayira n'agamba mukyala we Babi we n'abasinafa ojja kubaako president awo wenzije ekigambo ekyo olw'okuba nti ndi closed nnyo mpita presence man Bobi anyanjulira Lubongoya nga tukyali eri kakati Dr. Bwanika gwe ngenda okutuukako tabangako mu katabo kaffe nga tukawandiika musomi mwabasigalo muli bayivu ofa n'omusomi banjawulo ffe tumanya akatabo we twakawandiika okuva mu ghetto era twanjulira abo abagenda twegattako Balubongoya bayeebuuza we muba muli mu struggle Dr. Bwanika kankikubuulire naawe tetwali kuleese kubanga ebizibu byo bifaanagana n'ebyobwogerako wali okyafuna omusaala gwa gavumenti ng'okola oba mu minisitule oba Makerere tetwali badde na Dr. Besigye tetwali badde na Mugisha Muntu okujjako ng'oŋŋamba nti abaana be tuzadde mu myaka gino esatu be bagenda okukula bafuuke bammemba ba Nuupu yatandikwa ku musingi ogw'abantu abaliwo kizibu nnyo kati omuntu yagenza ku ttiimu ya Viper wanze ndi wa KCC kizibu nnyo omuntu w'emyaka gyange ogamba nti nze ndi wa Viper kitegeeza olina gye wakola ki kati Nuupu emyaka esatu ogisuubira alina okubeeramu aba DP aba NRM aba FDC aba CP aba DP n'abantu bonna tubakola ki kati wogoba abantu dictator bakozesa be yali nabo okumujjako yezugako ya dictator kyobola ba America yagula bali na Saddam Gaira ebyo nino bisomesa dokita enako nnuma nnyo ti abayivu batumazeemu amaanyi kino mukitegeere bwogenda Katonga bayivu badokita balo simanya lulovulo bwogenda najja nankumbi simanya nandala lawyer intimate accountant bwogenda buli wamu bayivu katate dokita yennyini yeyawe mudde ensi ngagamba nti ekibiina kitambulira ku Balubongoya ekibiina kitambulira ku bantu bonna singa tetulina Besigye omanyi Mugisha Muntu kamanda 1 nze nasomanga lubiri nga Mugisha Muntu yakulira Ssemwaya ne Kagame olwaleero Mugisha Muntu yali kamanda 1 emyaka 9 ku myaka 29 tumugobe mu struggle tunyefunza abantu banti struggle bwetyo webeera byanyima omugobe so twagala okujja ensonga zino tulekewo ebintu ebirina okubeera Bwanika omuyivu ffe twakula batugamba nti omuntu aba n'emmizi era n'ebirayiro bikola ki tubikuba toyinza kudda mu lwatu ate ng'ogamba nkyali wa Nuupu ate ng'okuba Nuupu njagala obategeeza ekibiina kyaffe toyinza kugamba naswadde nnyo abayivu mwetereze in fact nade nyola ne deputy wange badde ku sekendi yankola diploma yange ne mugabo bambirekerawo baba yivu wawulira amasabi amabati bayivu ominisita w'edike wa finance yatugamba economy yaffe swi bonna bayivu nagamba nti ekibiina kyaffe tekirina bandeeke ate nga tulina president Kyagulanyi tulina ba vice president honorable Matiya honorable Mathias Mpuuga tulina Nyambeshe tulina Badriga tulina Nono Owekasi Mugisha tulina baneke member bojja mu workshop kakiro kanti musomese kubanga bali tali mukulembeze bojja mu workshop ngegera kusigana abaka ba parliament wabero kye tuyita secretariat kati gewe mujinabyo wanetegese ebyokunywa entambulize bakula beba moshi kati ate be yayita baneke member tesobola kubanga tugenze mu workshop ate member wa parliament nga yetegekera chai kati moshi abeera be bategeka legislation munasula mutya nebifaanana ng'ebyo naye ng'ekibiina ekibadde ekitulako nakati Mpuuga balooya owekitiibwa ate sobola gamba nti tekirina bagundi abantu beyagambye bafuutu soja era ajje musomese nga mmeeya olwaleero kamanda 1 ayinza okunnyambako omumadi yali edi mutwe wa Museveni ani amujjukira nga Kavuma avuddewo Mbadi yalinga wano mugongo gwani CDF Mayombo yali akwata nsawo ya Salimu Sale we yafiira alonda tekitegeeza nti ono omwana abeera wano mugongo
abaali loyo kutunulira byakulya bya president otasobola kuteeka Bwanika. Ekyo nekitegeeza nti omuntu abeera president mugongo taba aba musiru. Ekyo mukimanye ekyokulabirako mbadi olwaliro bonna abajjeno abali mu magye gano bonna baali bakaddeyideyi ng'ate bonna bajjeno. Ebyo nino bibasomesa kubanga mu kibiina kya Nuupu manya kya DP nali musomesa ate nga ndi Ssaabakunzi ate nga ndi neeke memba. Omanyi okubeera neeke memba wa DP ey'ebiseera ebyo etali yammawo nga ntwala ebbendo the Great Kampala omuli Mpigi Wakiso Butambala Gomba ne Kampala okumala emyaka 5 nga nze Ssaabakunzi. Kati waliwo ebintu byetulina okusomesa abakulu ng'ogyeko ebya parliament naye leadership ebeera etya. So njagala okugyayo enjala kuba kati Bwanika takyakuba atomera butomezi ali misguided mizayo. Ensonga ezaali badde zikwata ekisajja kikulu nga ye kuba kati ye senior member ng'ekizibu kyaffe mu kibiina si luwongoya. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Mbawa background ffe mu DP twamala emyaka 15 nga Museveni tumuvuddeko tulwanagana. UID n'oli agamba union nga waliwo UID Johnson mwaji alwo wano mwera mukibi mwe basibya Janes bemanyiwa abavubuka mbabuulire nga DP yamala UID eya Johnson eragana y'abapopopo nga bakakande ne yabamukwago semwogere n'amala ebbanga nga alwanagana ne bwenje sebagala n'aleka tukiwandisa wabula Museveni aliwa fenga mu Nuupu obuvubuka omutebi tulina okwewala ebyo. Our main target kino nkigumiza si Buganda. Our main target si Damulera Katikiro. Our main target si CBS oba Telefaina oba Media House yonda. Our main target is Museveni. Yalina omupiira. Era ke tunakola ensobi nga gye nalabye Masaka. Timu ya Muhozi n'eyingira mu office y'ekimpatiira ne mugireka ate ne mukubagana ku yaffe. Awo Museveni wayagala. Nze amanyi Museveni namusoma wagamba nti agenda Masaka ng'omuteegere mukono. Awo Museveni aba ayingidde. Agenda tuteekamu abantu twekube n'okwekuba. Muhozi aguddewo office. Balamu ne Gashumba bagiyingidde. Balina bupisto mubalese. Ekyo kyali bezaddewo mu nsi. Tuli wano Muhozi yabadde Masaka okujjako nze kanze nakozeyo akataano. Nobadde bothered. Yakozesezza emmotoka z'amagye, helikopita, toilet ya kitaawe, naye atuuse emyaka egigenda mu toilet wa Masaka. Ng'akeddi. Anaamalako, kuba Museveni yatandise ali mu nsanvu. Naye n'alabye Muhozi ajaguza myaka emeka. Ana mu musanvu. Atandise toilet, teeraliikiriza abantu bino ebiri mu ggwanga nti tabanga ali CCC yani. Tewali abyogerako. So nze nzize wano leero nyambadde suuti Bwanika muzzeemu nga mmeeya saagala muddamu nga wegahe. Tetugenda kukkiriza ekibiina ye waaba tamanyi lubongo yaffe aba muntu mukola ki tuleete ebifaananyi onaamalako mu by'obufuzi Saamu Kuteesa mu 1998 yeesimbawo ne Museveni emawogola. Olwaleero Museveni abadde amuwa emirimu. Ebyobufuzi tulina interest ye tukola ki? Togenda kukebera bantu. Obusiraamu tutuukako bwasiramula bantu. Gwogenda Bwanika tuweeyo abaana 150 boozadde nga batuuse okulonda. Masaka gwe mugamba nange mulinako stake. Kubanga okulonda kwa babiri
ng'omukazi oyo omukadde atulemeddeko bwe yali mu banda oba yali ani amanya g'aba movement gaddema okutegeera nagenda mu kulonkinga kampeyini ne mukadde waffe semwogerera omugenzi so n'olwekyo nze nsaba biri byonna nga tubikutteko tusooke tudde mu kibiina Bwanika obusiraamu ne bayibuli etugamba emizi saagala oweebula ekitiibwa ky'abapasita tulina pasita omu ayajja mu church ne kamera n'agamba mukazi we wa kikulukuto nawe weegase ogamba tova mu Nuupu bakatabe abapasita Serwadda abakiganda abakiwewe Simunsonyiwe ne pasita dokitali n'ogamba siva mu Nuupu n'otuula ne president ne muteesa meeting ya kyama weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 753936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. okyogedde ate n'okyogera leka kubuusa bantu ennaku zo waliwo abasoma abo ne babuusabuusa kagundi oyo yasoma kasinza abamu bulusi bamba ne PhD musajja wakano neesooka sindagifu so abakulembeze muteekwa okuba n'emmizi n'ensa eyo munagifuna kubanga mukulembeze oba kyakulabirako omukulembeze osobola kugenda n'oyogera ku kibiina kyo nga watambula n'otambula n'okunegamba darling Bwanika jangu wano kati eddoboozi litegerekeka luli ani yawulizanga Bwanika nakate ebintu ebyali by'amagezi tukuteekamu abantu bakuteekemu obwesige okujjako ng'olina ekigenderwa ate kyoteeka ku banno kubanga essaawa zino nga wabula emyaka 2 Museveni ataddewo yero buku abantu baabuze atagambye alina abantu miliyoni 18 lwaki otubajja abasoma bayibuli nze ni musajja musiraamu lwaki ogira omunaala gwe Babeli gwali gugenda kutuuka Bwanika zino ensonga endala zonna zisobola okugwa Kyagulanyi mulinamu obwesige asobola zihandolinga naye tetugenda kuyuzaamu omwana Bwanika osazeewo omwana tumusalemu goli pasita kitegeeza omwana tomuzaala ono omukazi agambye nti omwana nze mukulekedde yazaala Bwanika omwana tomuzaala owanno omuntu azaala omwana bano abakyala agamba nti ndimulabirangako eyo naye tosobola kubeera wonna wooli n'ogamba nti ate lwe nadda ngenda kusojjola osojjola ki bebiwo Nuupu obuuza constitution ya DP togitegeera ekiri mu Electoral Commission tumanyi oba naawe ekibiina ky'olimu wakivaamu kwanza okuba naawe otambuza ebibiina bibiri kyali kituuzizako delegate conference banneeke member tubamanyi era gwe weesimbangawo emikono 10 wagiwezangawo mu district nga delegate conference yatulanga wali wa Musa ewandegeya tetujja kujjayo ebya saagala muddemu olwaleero muffe twakola Kyagulanyi omuntu gwempaamu akatu akatono ennyo mukwago kidandala Bwanika totubeerangako nga tuwandiika akatabo kaffe kano nze mmanyi bino byempandiise ne bannange tukusanga ku ndere na bino kambi babuli tugenda ne Kyagulanyi DP block eri ku ndere troop bazze n'ekiwandiiko tukoze tutya okumajinga DP block fetujja ne people power naye nga ffe twawandiisizza dda Nuupu olunaku ndujjukira bulungi nakeera wa president era bategeka abanaayogera mpanika omukono president agamweke Mulyanyama ayogere nga ndabye lwaliko byawedde dda tuli ku ndere troop mbabuuza mwali mulabye ku firimu gye bayita Money Heist ali yali agirabyeko ya professor nga bonna tebagirabangako kyenali mbategeeza bali basaanuusa bakasukangayo hostage omu naye ngeri basaanuusa ki Goroti professor n'abawayo hostage muyinza okuba wano naye nga fferi twamazidde ebiki kaka tuyinza tubuuza abo bajja batya
president yajja wano nga tukyali mu power era najja ne Lubongoya ne tubeera mu kalulu na Lubongoya tumusingagana Makerere kati gwe tewaliyo otandikira mu DP Bro twalinayo Kidandala Kakande Sebuufu gyali Mukwaku ngira bali ku kitebe era nze nabagamba kike mwagala olwede Kidandala organizing security Mukwaku ali ku kitebe Sebuufu ali ku kitebe wano tukola woki era ekiwandiiko kye twali tubazze nakyo kyekyasayiriwe ne tugenda maaso kakati Bwanika wogamba ffe twalina Bobi Wine mu mwasanga Kyagulanyi okitegedde olwaleero ffe twalina Bobi Wine waffe ayajja ne gita ne tubamuleetera n'amasannyalaze ge ne mubatize ffe twali tetumanyi Kyagulanyi ffe nga tuyimanyani Bobi era n'akayimba mukawulya Bobi tetuyimba Kyagulanyi tukaleta mu Kyagu luvannyuma so naye kino tekigamba tukolere wamu it's not too late ensonga zonna zisekwa okuggwa ekibiina bwekityo bwe kitambula ate tekwa okuba ekyokulabirako bali basajja bakulu tubalekedde obuvunaanyizibwa bwabwe nga president naye nze ngenda kulwana olutalo olw'ekibiina omuntu kasita olumba ekibiina no compromise either you are with me or with us opponent ekibiina tusooke tukireke tusooke tujjewo ensonga ezaatabudde ate nze ndi sure diru Kyagulanyi ajja zihandolinga tumuwe obudde naye omuntu yenna bw'ojja mu nnyumba yammwe omwana tumusalemu Bwanika ogamba omwana tumusalemu bano bonna baana bannambi omutaka Gajule omutaka Nsamba muluwa buli omu akubire muzzukulu wa Kasimu ensonga bwe zakyamidde tutereezeewo wegaba amateeka ga parliament gakyusibwe kubanga ne Museveni waba president era akozesa amateeka gaki parliament egibweko etteeka ery'okwegerekera ensako ekyo kijja kuba kiwedde nange Mulyanyama omusolo gwe naasolooza wano obuwumbi nga ngamba tuteme teeka lyerina okukyusibwa naffe no mu kibiina bakama baffe abanneeke tubateekemu obwesibe ensonga eggwe oli president ono vice abantu bonna obayitako bagamba mugikwata kisajja kikulu ekyo kyekitubulamu era nsaba mwenna abali wano oba bali kundi eyo ensonga eve mu ddiiro tugirekere ne president ajja gihandolinga njagala obeebaza okumpuliriza Katonda ow'obuyinza abankuumire nga bwe mukimanyi meeya tatambula yekka abaana ayagala bayiti ey'oluzungu deputy agenda kuddawo agibawo ebibuuzo waliwo ensonga oyo Abeedi Bwanika alinga mouthpiece ya Honorable Matasi mukibwa kibi almost information onajola oli alimufidingamu ekirala waliwo abakoledde abazibakoze otolina kumbuza nze mulekabuuze bannange buuza kati waliwo olutalo lugenda lukula waliwo abaka abali shortlist abagenda mu maaso n'okwatakingane balesira bakufuna opiniyoniyo ekisooka okiwandiise bali yagala nnyo okuddamu ekimu kimu nga kikyabekya ekisooka mu biseera by'olutalo the first casualty aba honest manyi Mpuuga waba ayanukula namuwulirako aba musajja mukakkamu Mpuuga bw'aba ayanukula ensonga tagenda mu byenda aziyitako oyo omuntu ategeere nali mbaddeko ne Bwanika nga tulwanirira omuganda abadde atya nga agenda ku ballot paper kubanga ballot paper yajjanga ng'olaba Besigye Museveni Mugisha muntu Biraalo naye nga tugamba omuntu w'omu central yabeerako atya ku ballot paper so bw'olondera enkoko byera togirya eyo sijja kugendayo omugenzi Sebaana yanjigiriza mu nsi muno obeeranga n'obubonero bubiri akabonero akogatta n'akokubisaamu kekandeese
Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Okujjako nga kikwata ku kibiina so nkimanyi bulungi Honorable Mpuuga tayinza kuteeka bigambo bye mu muntu naye eyo nkola ya Bwanika mwami Museveni akozesa nnyo kana akaseera alinga omuntu ayagala ddamu k'omusajja n'awulira nga muyomba amuteega wabwe naawe okubwa akaseera kano abantu abatayagala kujjako Museveni bakakozesa nnyo okwongera okusala mu makati mu kifo ky'okugatta so nzize wano n'olulimi olugamba tutuuse tutya ku nkomerero ng'ekibiina kyaffe tetukirimalirize kubanga Abannayuganda ky'ekibiina kye balinamu essuubi eggwanga lyonna ebweru ky'ekibiina kye kirinamu essuubi kati omuntu nze akikwatako biri ebya oli president oli vice president kinaako nnyo gamba nti bagenda kukola bwe bati mbesiga so njagala kugamba Mpuuga n'abalowooza okufaanana nga Mpuuga ze ninga Amerika n'abaagala okiwuliriza ate nze saagala buyambi kuva mu UN nga nnumba I am well equipped temwala wano ku by'omupiira mwaliwo tebyasirika kanoko katono nnyo kulongera kubendaanyako olutongo erimu lyonna balyazibiriza Meya mu conversation ya Bwanika agamba ekibiina kya Nuupu kirimu ensobi ezirimu era abakulembeze abamu batya okuzikoonako yagamba ajja kukoona abakulembeze abasinga bwe batya okukoonako kino kituufu nti ebintu ebikyamu ebimu temwagala kubyogerako nebyerera bigenda mu maaso mu bitongole byonna waliwo kye tuyita internal memo era media houses gyovaamu mbeera ne meeting era si buli muzindalo gwe babba ate mubeera mugiteeka mu program oba ku lupapula teri misunderstanding ziri terefe era nze manyino zikubyetingawo ewange naye mu endinze mutya are we going to be on parallel? That is my concern. Teriyo family eteredde ng'omaze okulaba ekyatuuka ku DP balulume bali kabalaza omaze okulaba ekyatuuka Katonga bavudde Katongo kati balikira bagenda kati nawe oyinza okuliyetinga parallel mu ya family ng'omaze okulaba ekiri atabaala si kyekira nasigadde awaka kati fe abaagala ekibiina kyaffe nze kati nzirukirewa era nvudde mu DP nze muno era bagende bekirala ngende kati wano we nina okulwanira munda kyova olaba nze sigenze mu details njagadde okuyita ku ngulu okulaba nga ekibiina kyaffe ensonga zijje Bwanika yabadde kiriya yagambye nali njagala president nempita mu Hildaman yavuddewo eddoboozi yagambye batandika nnyo kitundu ne bamala 7 kitundu kitegeeza Kyagulanyi awuliriza yakuwa obuki osaze ofunye channel zizo najangwe wa Mulyanyama tuyina bakadde baffe bannaddiini bannange ensonga eri bweti so wetunaakola ensobi buli kiseera nze sinziyiza kwogera ku bintu gye tulina wabula sagala gamba ng'enyale mu mufola mu entambu naye okoze kwenyini ogambe wamufunako n'akuwa obudde nga buli aba ye yali ayagala mwogere babiri gwenyini n'omugamba Hildaman akole ki kitegeeza awuliriza nze mbadde ne president ebbanga ddene twatambula Uganda yonna naye ng'agamba waliwo omutaga gwe bagambye ajagala tukyame era n'atulekawo nagamba Mulyanyama gwoba omperekera oba nange nangamba sigala ye mukulembeze awuliriza oba kitutte oba takitutte naye akola ki era newomukuba wali kaama nga tuli eka mmoja nga president wagala ayinza okugamba bali mutulume emmotoka twogere muze yali akikozeeko so misunderstanding mu family zaffe era bikomera ebyo byonna byolaba byafunye ebizibu waliwo ataalidde eddaafu
waliwo oli bamukubye omukongo abantu batambulira amaviivi beekubagana amaviivi mu buli omu omuntu aganye okukyuka naye kati ogende bulinako nagendanga wasenga awamu oba ogende mu kyaki so tulina okuba ab'enjawulo bunu ate njagala obakakasa nti Dr. Bwanika kati be basiniya bano abaana bagenda kulabira kuki so tuleme kusalamu mwana waffe omwana muto tumukwatenga bebi ngamba sigamba Kyagulanyi wabula kibiina kya Nuupu so bino ebyogamba guwulize kugereza muvisa muntu tumugobe omanyi Kiza Besigye yaliko National Political Commission Rubongo yakifunako yaliko Chief of Logistics agule ebyamagye yakulirako enkambi y'ekasajjagirwa oyinza omwegafagonga naye omusajja yakwata supaga emyaka 10 Sebaana yakolako ne Museveni wekibakola Museveni Sebogere yakolako ne Museveni Mayanja Nkanji yakolako ne Museveni Wasolo yakolako ne Museveni ani atakolangako naye genda kwefudisiyo naye atandikirwa ku musingi gwa NRM genda mu ntulege bantu NRM evuddemu ebibinja bingi byonna obigobe mu Uganda musigale mu mwekka so ebyo byebintu ffe kati bye tulina okunnyonnyolamu abavubuka mutegereze mbakubiriza omulundi gumu ensonga zino omuntu alina omupiira ate mu abavubuka abali emwe mugamba diversion bwejja mugimaleko essaawa emu muddeyo ku Museveni Buganda si yeyina media houses zino zonna si ze zirina si ba moderator ayina omupiira gwe twagala ebizibu by'abannayuganda tubisolvinge eza tumusanga Nakasero oba Ntebe Mulungu Diaspora Foundation ngaigatide wamo African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September jangu sisinkana abakugu atoyige nga bwogabanya ebirowoozo tuyita ba doctors ba nurses ba counselors ba nabyamizannyo ba administrators ba social workers abasomesa ba nabitone abayizi ba namawulire n'abalala bangi ba international participants mujja kusasula Canadian dollars 430 ate abanayolesa mujja kusasula Canadian dollars bitano mu abiri ba Canadian participants mujja kusasula Canadian dollars 2 obakyalira eventbrite.ca in a global conference ekwata ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +16770 oba +146 oba +147 259 oba +256 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org tusubwa global conference etegekeddwa African Canadian Foundation ali awo muzeyi kikofiira akaddiye atambula bwati atulemye kati Lubongo oyo omwagazaaki kati gwe tomuwa byamabyo alikusabye gwebera n'ebyamabyo ffe mu byobufuzi byonna kino kankibayigirize waliwo omuntu akoma mu ddiiro waliwo ow'okulujja waliwo ow'omukisenga waliwo ne gw'osanga kulaale kati gwe kola ekyo oba tomwekengedde fe abakola naye tukole naye enneme etalabwagirabira kuki kubikolwa ebikolwa bye bya struggle omusajja agenda ekabaani n'agenda wa gwogenzeewo abasinga mwakoma wano Luweero ne mugamba tuli mu struggle so munsonyiwe n'ebino ekibiina bino ebya administrative si byange nze somanga amateeka n'enteeka galina okukyusibwa tulemenga geekwasa agetutegeera nze kuba amateeka manyiga traffic angamba wayipayo tekola nga njiraba ebisigadde kyalo maybe tesibitegeera so waliwo ekibuuzo ekira oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukorongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28
55 25 oba noti 772443 banafu aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugabana certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day.